Olunaku olweggula abatuuze b'e Bukasa mu Vision bweyaggalidde baguddemu ekikangabwa oluvannyuma abantu mukaaga okusirikira muliro ogwakutte ennyumba. Abantu bonna mwe bali bafu, ffamire y'abantu mukaaga. Kyategeerekese nti omuliro guno gwakolezeddwa ssemaka Frank Ssekabirangita eva kubeera mutakanyi ne mukyala we Wilfred Gonza gwaludde nga alumiriza okubaamu embaliga. Oba omusajja obusungu bwe buba nga bungi nnyo tambula oveewoko naye twewala ebikolwa ebifaanana nga bino. Tuzze Bukasa wagudde ekikangabwa kino ng'atusanze abatuuze bakumye olumbe okungubagira bannaabwe mu kaseera kano ab'enganda bakyalina emirambo gy'abantu bo oluvannyuma lw'okugibwako endagabutonde. Tugenze ku stage omugenzi Ssekabira wabadde avugira bodaboda nga bane tubasanze mu kiyongobero. Nawe yasooka bye bino byennyini pasita yamwagala n'amufunyisa olubuto n'agamba kanneesonyiwe ewaka omukazi ono akuze abaana n'adduka ewaka. Kati bwe yadduka ewaka ne baagala poliisi ebatereze batingane n'agamba no omukazi si kyamusobola kampasa omulala kwe kufuna omukyalo oyo omuto twazaddemu abaana abo. Kakati naye ekintu ne kimugenderako. Kati abaana batandika okudda ku sayidi yaani ya maama. Kati ono agamba abaana bano omukazi si yabazaala. Ate abaana bali badde ku sayidi yange ono maama bamulabye luvannyuma nga amakuziza. Kati ate bonna bampita mulalu. Kitegeerekese ensonga zino zaali zatwalibwako mu bw'obuyinza okulina erosiye Bukasa kw'ossa ne poliisi wabula teyafunayo kuyambibwa. Bukedde agamba lwaki omukazi tanviira agende wali omusajja nze bandeke wano mu maka gange. Abeero si bagamba nti nedda ndiye linda tumali basanga nga bali mu masuuka. Obwenzi omukazi egye badde ennamba emu. Abakulembeze ku stage omugenzi wabadde akulira baagezako okugeraniyo okulaba nga bamukkakkanya nga buteerere. Ne mukansolinga ne mugamba munnaye ffenna tulina amaka ky'oba okola kakkana ojja kutereera mpola omukazi sooka omuviire waakiri genda opangise mukono kola bwoti naye n'agamba kyeyamaani n'amalira wangaziruka budde. Kyokka mu Uganda bagenze mulago okulaba engeri gye bafunamu emirambo gy'abantu baabwe. Batubulidde ng'omugenzi Ssekabira wabadde bategeezaako nga bwalina obuzibu mu maka wabula ekyennaku ekyagwiddewo baali tabanafuna budde kumusinkana. Naŋŋamba ninawo ebizibu mu maka gange ne mukyala wange naye nkusaba ojje tutuuleko mu nsonga zino kyamazima saamuyamba era essaawa zino kyenkaaba. Okusinziira ku Mwanyina Sara Nansambo aludde nga yemulugunya ku bikolwa bya mukyala we. Alina abasajja bangi ate abasajja abamu babalinaanidde. N'agamba abasajja bajja kunzita. Ngamba mukyala wange tutundewo, omukyala yagaana. Ne mugamba tutunde tugabanire wakati, omukyala yagaana. William Bagulenga tata Wilfred Gonza kati omugenzi atulidde nga Ssekabira bwe yaddukirako ew'okumulugunya kutakanya bw'alina ne mukyala we. Era bwe yajja nemugamba nti okoze bulungi okuleeta ensonga ezo n'otosirikireeyo. Naye kakati wenjogerera nze sijja ziyingiramu olw'ensonga nti nina baganda bo be bakodomi bo abakuze. Kati ebintu ebyo nsi kyayagala kubiyingiramu abo nga we bali. Kyokka taata wakanyiza nti muwala we yalina abasajja abalala baaganza nga bibadde byogerebwa. Bwe twayita omuwala nannyonnyola ensonga ze nga neiba oyo tamwagalangako naye neiba yalina obuzibu n'ayagala omukyalo ono muwala wange amukuumireko abaana nga bw'agenda okukola ku makya abaleeta wano n'amulekera n'ebyokubaliisa ye n'agenda bw'akomawo olw'eggulu n'agira ki n'abanona. Bet Ethel nalimu mbako omukyala ow'ewakisa avulumidde ebikolwa ebyakoleddwa. Mukwano tokoowa kwogera n'abantu. Buli w'olaba ng'embeera ekuyitiriddeko mu nsi eno olinayo baganda bo, olinayo ensi gy'ova. Kitegeerekese nti olw'okugibwako endagabutonde Ssekabira waakuziikibwa ekyanika Buwungiro mu disitulikiti y'e Kayunga kw'ossa n'abaana basatu ate Wilfred Gonza ne muwala we nawulya baakuziikibwa era mbala mu disitulikiti y'e Luuka. Damba Tadeewo yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.